Mu disitulikiti y'e Lwengo omukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala gutegekeddwa omubaka omukyala wa disitulikiti eno Cissy Namujju era gutandise na kuyisa bivvulu ku nguudo za ttawuni kkanso y'e Kyazanga nga bano babadde bawerekeddwako poliisi y'omu kitundu. Ebikujjuko bino byetabiddwako abakulembeze abatali bamu e Lwengo okubadde ababaka ba palamenti n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo ng'eno omubaka wa Bukoto South Dr. Twaha Kagabo gy'asinzidde n'akyasanguza butereevu nga bw'akolagana n'akabinja akamanyiddwa nga Muhoozi Project era n'asaba NUP okumwesamba nga Nasu bwe yeesamba engalabi. Nengamba nti mu MK movement mwenyo oba minisita bwekola ki? Wengendako yange semanyiza bantu. Era twabeera mu kalulu bikinze nga ntoba byange nze nsugulika lwange. Omubaka wa Bukoto South mu Parliament munnakibiina kya NUP Twaha Kagabo y'omu ku beetabye ku mukolo guno nga gutegekeddwa ku kitebe kya ttawuni kkanso y'e Kyazanga era gugendereddwamu okujaguza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti eno ng'enteekateeka zonna zaawomeddwamu omutwe omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Lwengo Cissy Namujju. Ku mukolo guno omubaka Kagabo kwasinzidde n'aduulira aba NUP abazze bamuteeka n'okulowooza nti takyalina lugendo mu byabufuzi bw'atyo n'abategeeza nti ye okuyingira ebyobufuzi yajja amazeeko nga muwogo era n'aweera nti wakuddamu okuwangula akalulu mu kulonda okujja. Olwaleero tuli Kyazanga Honorable Kagabo yasazeewo okutalaga Lwengo yonna ng'agenda akyusa emitima gy'abavubuka. Kumubaka Kagabo kukiyakoze okweyunga kwe-NRM oba MK our standby generator mu biseera bire ebyakalulu twabeeranga mu mbooko duka oyambadde redi fekye twasalawo okukola kyali kimu netugumiikiriza kati akaseera kaso tugenda okulaba nga tetufunye buyambi bwonna okuva mu abo betwayirawo mubiri gwaffe. Omubaka Kagabo y'omu ku babaka abasinze okubeera mu mawulire mu kisanja kino mu ngeri eyeewuunyisa ng'ajjukirwa nnyo olw'okuvaayo n'ategeeza nga bwe yafuna obukaddaana okuva sipiika wa palamenti Anita Among wabula waayita mbale ebigambo bye n'abirya era n'asaba n'ekisonyiwo. Ate mu kibuga Mbarara nayo abakyala bakuziza olunaku lwabwe ng'omukolo gutegekeddwa omubaka omukyala ow'ekibuga Mbarara Liita Atukwasa nga gwetabiddwako n'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa saako akulira akabondo k'ababaka abakyala mu palamenti Sarah Opendi wanaavumiridde eryanyi poliisi lyekozesa okukwata ababaka abakyala ababadde batwala ekiwandiiko kyabwe eri minisitule y'ensonga z'omunda nga bavumirira poliisi n'amagye engeri gye bayisaamu abantu abaleka enteekateeka ez'enjawulo ze baagala okuteeka mu kitundu kyabwe. So right honorable speaker, as a result of what has happened, I want to inform you at this venue that we are coming up with amendments to the Police Act, and if it means holding every police officer responsible, we shall do it. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa n'avumiridde engeri poliisi n'amagye gye beeyisaamu nga bakwata ababaka abakyala era n'asaba abakulu mu poliisi okubonereza abasirikale abo abaasiiwuka empisa ne batyoboola ekitiibwa ky'omukyala. Abasekirite n'abeeshengereza abantu abali bashishiizina lya gavumenti yite nungi habwokuba abo abantu abakulwanisa gavumenti nimwe mubahiiriraka okumuteera abantu bamugirira embabazi kumwana obuza tumwene bati ogu nibateerera ki bona nimuremwa kumukwata mukakiriza nimwetaaga kuniga okusindika hansi y'emotoka. Need to sensitize the RDCs and the RCCs. We need to sensitize the police officers so that they understand their responsibilities. Nabwo kimwe abasekirite abali aha nk'okutwagira obusinge hati abantu bakakora obuteeka n'emikoro yabo eriya epatiizi ezindi eriya abakyala mu giheeze kitinzi. Mike Mutebi ne Deogratius Tindyebwa, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe amalala ate bababaka mu lukiiko